Abantu baagala alina balinga kawawa. Mu kusooka nayagala nnyo abantu, nalina ekisa eri abantu, nali mulungi mu kulumirirwa abantu, nasembeza nnyo abantu, naye teri kintu kizibu nga muntu gw'osembeza mukwatagane, w'otali agamba omwesibako, gw'obuulira ebyama byo by'akozesa okusaanyaawo, gw'oyita best friend wo y'abeera mulabewo nnamba emu. Ebyo kasita nabizuula era n'embiro zaako ne nkitegeera nti abantu balinga mbwa. Bw'oba tolina ggumba mu ngalo ebeerawo ng'ekulinda olifune, naye olufuna eggumba eyinza n'okkuluma engalo esobole okuggyako eggumba eryo nga temanyi oyise mu biki okufuna eggumba eryo. Mwanattu, abo be bantu. Emikwano giringa nkuba etonnya lumu era esirika lumu. W'obeera omwavu era ng'oli munaku, abasinga bakuddukako ssaako kwevuma, naye embeera weetereera. Ate abaakudduka be basooka okkomawo, bajja beesesa nga beekukuutiriza. Weegendereze era osengejje ani gw'oyita mukwano gwo. Ebiseera ebisinga si kirungi kugabana pulaani zo na muntu mulala, lwa nsonga abantu balinga mata, w'otagafumbako weekanga gafudde, w'otagafaako nnyo gabimba ne gaggwaamu. Mutindo the writer ku YouTube, Mutindo TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Twegendereza abantu.